Figure wantama. Don't joke with okufumbirwa. Kubuuze nze nabona abonera mu bufumbo. Bankuba. Era kati omukazi najja nanti jini njaya kufumbirwa nkutwalirawo ku police. Nasimule nyumba nze na watu obummonde. Nasanike mmere. Hana tetufa kuddayo kola je mirembe kati je tuliko. Ate abakazi bakuba. Omukazi yakuteka masete zegwe ne wesiriwaza. Sikyadda mukubwa bye nakubwako bimala. Ono Tasha yangu ngensi yonna eraba Tasha nankuba. Nankasukira ebintu ebweru. Olwo amaze okubira keizi gwe wantama. Kati kyali kikuleetesa kamera nga bankasukira ebintu ebweru. Kasuku yenga teyajja musajja watu. Kyobulanze Kasuku mwagala nnyo. Bambi Kasuku if you are his friend akubeererawo. Kasuku yangamba Junior bankubidde bakukasukidde ndawe yebweru n'engatto. Nesijja kujja. Kikeize kyadduka. Namwe abasipaka TV gwe Katamale. Tewasiba wali emmotoka ngo olinze nsitule ebintu obikwate. Nze tobanga mwantama muri ba hypocrites. Yes bankasukidde ebintu ebiruka kyecha ekikuleetesa kamera awo okwate ki. Nje Tamale muna okulimba kwa nnema. Era nasenguka. Babi kasuka na kiro. Omukazi nangamba Tamale nkukoye. Nenzijjamu ebyange ebyanguwa n'ennyenda. Mpaka bwe nafuna ki? Bwe nafuna ewange. Nze banesiriddamu kufumbirwa. Era banekivulanga njagala nnyo Isma. Nze nakokona nge wa Isma ku munaana ogw'ekiro. Ne mugamba jjajja ggulawo omukazi angobye ipa ne Isma mukama omwoyo gwagula muze mirembe. Isma wanjagalanga. Isma nangamba muzukulu wange jangu webake nga namukadde Isma yanjalira mu ddiiro kwembijjukira bambi nkaaba. Tuvulanga Isma yannuma mbeerawo n'enkaaba yankolera ebintu bingi omukadde oyo. Isma yonna gy'oli kyensimanyi kyendi kusasula. Nenzijja ku munaana ogw'ekiro namukadde bambi naggulawo nga womanyi empewo y'ekiro eyisa bubi abakadde. Isma yanziguliranga ng'omukazi afuuse ekizibu. Nze Tamale kambabuulire mwenna nga ate ze siddamu kuwagala bakazi balina baana. Omwana yakabanga nina omukyusa pampa banne nabonaabona. Figa wantama nyiza nze n'okusanga gwe n'enkutomera. Nzikazi ekyo nyiza n'okiwa obutwa. Era mbeera wala. Nze mbeera wala. Nakwetama kwatutegira ulinga aliko amajinni. Abantu osiba baki. Kati wali ofaaki ne Doniasia. Gwe kennyini gwatandika entalo. Ate njagenda yenfaaki. Njagenda wa Minister President Babalanda mugambi. Kuswanza nnyo ofiisi eyo. Wano tulira ba advisor abasoba mu 100. Abamu tebalina na mamotoka. Ne ofiisi tebalina basibaani. Mbunwanirira ddembe lyange. Eddembe ly'abalala lyo si ddembe. Osomye akatabo ka mufulufiga ak'okwefumitiza negwe simanyi lwaki okwefumitiriza kukulemye. Osibuzunga n'akatabo kamu toyina wadde peegi 2 z'omanyimu. Kola akatabo wekasiiwuuse owozaamu ebbulandi. Ebintu byo byantama nagamba bajja kubuulirire. Simanyi bajjo kyemukola. Basajja muvule lwaki temutuuza omuwala oyo ne mumugamba ensaali gikungula eno. Abantu n'obakaabya amaziga ku bintu byennyini ebitali mu makulu. Siba omuntu ng'akubyeko ekibanja kyo. Musibe. Siba omuntu ng'akubbye. Abanaku obaagaza ki? Abantu banaku. Kati mama wa Simpoke munaku. Lwaki omunoonya ebikolimo ku baana bammwe? Nga fulufiga abaana be batuuka. Nga ensi ebalemeredde nga n'ensi takyagirimu. Nga batandika okugamba mbu Katonda mbu yabamma. Bikolimo by'abazadde bammwe. Nze tatange yabeera mu State House emyaka 14 yabbaani. Njagala omumbuulire. Tambuulira gwe yabba. Gwali olidde koti ffe ba mirundi tulina ettaka ly'omuntu lye tubbye. Ku myaka 2 gye tubaze mu gavumenti. Tewali tetwetaaga bikolimo. Ffe singa tuli bagagga nnyo naye twagaana okubba.
nze abantu bajjawo ku ministry ne bandeetera ssente simanya junior nkuwa obukaddaana amayi chip butwale walala nze sajja mu kunsekolerera ssente. I came to give service to the poor. Nze njagala nnyo okuyamba abantu. Era kyekimbeeza mu ttaka to help people not to get money. Golaba nze nvuga emmotoka ennungi. Tabalola bansula muyenga. That's not my calling. Era nze omuntu muga nsobola okukolera ekintu ky'okubwerere 2%. Gwaleyodde koti n'omuntu gwenzibye. I have principles. Nabyo otankozesa. I have played by YouTube abamu bali balooza ndi mwangu. Netusobola kusiba simple cable kubanga yakulya yakuteekako masini. Nze akakana ka simple cable kaŋŋamba ne keeyambula omwana ayina wansawo simple nga omukazi w'amaanyi naye nga bodyguard yamulya talina na jjinja. Gwe tuzanye gwe na bintu by'amasiini. Gwobo bwana mu bunyoomi naye bwabala osanga akaana myaka 25 ne kakujjamu eddoboozi gwe ne kakuteekako masiini. Buno obwenzi obuli abantu bali mu kulya baawusigaalo ng'omusajja w'amaanyi yakulembera kitongole naye ng'ali awusigaalo nga yamujja kyabadaaza. Ise kati ebintu by'obwenzi mbimanyi. You can't come here. Era nze kasita apulira omuntu gaga ati gundi namulya najja mawuli naga yamulya aba yakulya ne bwogende nze mbimanyi. I know that. Wano Sematimba teyali akyawusigaalo nekibuga ati nti yantwala process by process mu butuufu ng'olaba kyawusigaalo wamma kyawoomerwa naye Sematimba mpaka nakati tavangayo okwegaana. Wano Sematimba ayina TV radio y'amaanyi super yebirika kyawusigaalo kati Ntagali Archbishop Ntagali bamukwatirawa n'omukazi nga musava ebya Archbishop n'abisuulawo wali. Don't joke with love. Kakati ze n'olwekyo ebintu by'ofulufuga byemwebuuziriza bulizaamu mbu mukange ensi musimanya gundi tajja kunjogerako nze Tamale nja kwogera ate munankola ki nze yasigalawo okwogera omugenzi obuyinza yabundekera. Era omugenzi yagamba nti otukuba amasasi nekiggwa. Nze ndiwo kwogera kuwa analysis eri bantu sina gwe ntya wano. Mukitegera wamme ebintu ebyo abantu beerya. Kajola simpoka yali musiru akaana bambi wamma olaba ati kaali katuufu waliwo ekyabaawo. Twanze simpoke ya namugamba simpoke omukazi ye wamulya ne kanga junior namulya ne kagamba jjamu empale endabe ng'ekiri wansi awo natya nintegeera nti wamma kituufu era kyali kyeraga lwatu kuba nakangubiza ezo sayizi ze yogola bwotyo. Omusango gwa simpoke ojja kuvaayo mu kkomera. Maama wa simpoke tokaaba. Kibinya abakyala okubalaba nga mukaaba. Kituluma. Eno gavumenti y'abakyala. Abakazi abakyala be baleeta President Museveni mu buyinza. Kibinya abantu babulijjo okubalaba nga mukaaba. Kubanga gavumenti eno erikolwa kuba mmwe mu abatuwa obululu. Si full figure yatuwa obululu. Naye jeripiramu bweripisi. President yazimba eggwanga lino ku bantu. Bana abantu boogera. Nze mwanangira langira dda. Full figure mbu John yanyambala obutiiti. Ninga butiiti bw'ennyambala buliwa. Mbunjawula ekiwato n'akabina. Nannangira mbu ntambula mbigula. Kati lwaki sebigulire akabina nina kanene nkaseewa. Era nina okutambula nga mbigula kuba akabina kanene. Aba muyinza okuluza nnyena namufako. Mbujjuni yoyo abasajja bamulya oba bandi akabina kako. Niyinza okuba mpooma. Bandye.
ekitagwawo kisimanya Shiba yagamba atya ekitagwawo kikuwengaba mulekerawo okuyingirira ebitundu by'abantu ebyekyama be bamanyi engeri gye babikozesaamu kati gwe kikulumirawo kakati wamma kikulumirawo nene mutuka nogenda musabo muloga akabina kange nti kubanga junior mbo kanene mbo tambula ambigula nabigulira mu ttaka omugenzi akyabigula Isma mutuleke tubigule alla yatuwa kati nalaba luli era bye byangoba ku TV mu junior ina akasola akanene buli wembera ku TV nga musaakolinga munjagazaaki musimanya nyirira sikozesa filter nze video zange ziba ku original naye laba akasusu olaba mwemba labe olaba munna makula kuliya bulungi nabuti temalaako mirembe nze sikyayagala kulwana ntalo zansi era teriyagenda kunwanisa ntalo ze nze nawummula I have nothing to prove to this country buli omu abeere waali nze nasibaani Abanyarwanda mwagamba dasina gyenkola kati nziremu ebyo ebibuuzo gwe Minister of Public Service olugezigezi olukujjudde ng'oyo talina gwe watuwa emirimu gye tulina n'omulimu gwe nnina omanye yagumpa gwe mubeerewo mwasamirira bwasamirize wasula moto mu garage nuwulira fuluminio byali agamba abantu mbwoyo talina mulimu akwatira minisita nsawo gwe omanyi nzaani gwe siraani omanyi do you know me gwe nze President Museveni bwakera ku maca n'avaako General Muhoozi era yaddako era mu gavumenti era tujja kubaamu mind you my father is spokesperson wa General Muhoozi boogera one on one every day kati how can you lecture me on succession fe twajja we shall be in this government for the next 20 years goza lwaki tubeera mu kunwa mwenge why do you think my father and I were ever in bars looking at this world nga bwetuseka bwe tulabe ensi eno twamumala obudde kati Bobi Wine obuyinza abujjewa ali magere mu bigere yeebasemye mukazi we Babi bali mu kulya bya nyanja busaabala kati where will they get power Jeno Muhoozi amaze okuzimba amagye mu UPDF Act SFC teriimu ebitongole bya security byonna biteekebwawo parliament SFC parliament yagiteekawo. This is a private army. Yes. Kati oyinza otyo okugamba nti omuntu alina ssente alina amagye nti tajja fuga nsi. Uhuru Kenyatta eyajjanga n'amaaso gamyuse nga yafuga Kenya. Politics is manner and a name. Politics is influence and advantage. Toyinza kuba busaabala nga weebase noloza mbwenjo gabbirira ajja kujja akuteekeko nga mu nsi ki. This is stupidity. Kati junior oyinza nobiyani lyabeere amekamanda olimu amagezi mbweddi mutu abeere vice president mbo Sauda Madada nga ye prime minister nga cabinet kyeyo gwe wali ogirabye mu nsi ki. Sauda Madada alina bba metulone ku ssomero nobiyaniri abeera mu studio ayiga nnyimba eddi mutwe kinyoza abeera asala nviiri kya bintu bya kisiru wano mwogere nammwe ebintu nammwe ebisoboka mu Uganda ye miliyoni 5 nga 80% abaana basomye. Can we have Nobiyaniri as the vice president? Ayogere Luzungu kye Nobiyaniri yeah so much. Can I be in a meeting nga ndi mukuwa submission Nobiyaniri na wanika omukono obedde mutwe to tell me what do they know about government? You don't know governance. You don't know even states operate. You have never had a chance to serve government. You are there masquerading and you want power. Are you stupid? Go back to school and study. Obama will never kuba mu government. To get power, you must be close to people who have power, period. Is that hard? In fact, singa Bobi Wine yasigala ne mu parliament.
President Museveni kyamutwalira emyaka 3 okufuna obuyinza yali minister wa defense. President Museveni yaliko vice president wa Uganda mu military government. He had served n'ategeera muli magere mu bigere mwebasi muli kamwocha obuyinza babufunira kamwocha mbuli ya president wa Uganda omu yali afunye obuyinza nga ali kamwocha. Answer me no bibuza nga bitamaso no bitunya n'amaso negakuluma. You can't have a population of the youth. Abavubuka ba Uganda bali wakati w'emyaka 2 mpaka kwa 3 basoma abo tebafugika. To rule them you must have degrees all over you. Baleta professor Italy, Professor Napoleon kutereza economy. Dr. Lazarus Chakwera yafuga Malawi. Ebintu by'obuyekera byaggwa. Monetary government yogenda kuwamba. Singa byadde byakuwamba singa General Muhoozi ali mu kutambula all over the country. General Muhoozi alina SFC, the command of the SFC. Ejeri singa amanyi mu Uganda. Lwaki alina abantu. The times of coups is over. Bwokola kutotula mu African Union until when you elected. Instead of the youth going back to school, you acquire knowledge, you do political science. Muli Massachusetts maloji mwebasi. Muli mopoko joint, jemgambira Museveni Avudeko. Otulotia mupoko joint mu New York. Ngoli mukulia ambizi. Noga anti Museveni agende. Are you stupid? Museveni afuga New York oba afuga Kampala. Hivitu ya mna bivamu chufuranzi na biachisiru. Hidiyose. Tamale nyezo okuda mu opposition. Bano bayi mupibe sange kapeke wa Jenosali nga basimbira ini. Temwambale enkondo ekiro ne Gomez ne mulaba President Museveni birabe. Nyemwesiga ne lipstick abasajja. Wona batagenda okulaba President Museveni bambala Gomez n'enkondo. Muguse Gomez kugalira yake edizo namuzimazeewo. Mbo muli ba opposition sujiye NUP. Tewali wa opposition mutwalize muli. Temujira mu pulimenkadde. Noma loteka kamera ku state house ekire ye nakasero. Oyinza okufa enakugwe. Nze naye Tamale nali manyi opposition weri. Mbisanga wa Jenosali kapeka bigenze kusabiriza. Munabo bo opposition sibasanga yomba ogira amanya. Uganda dey no opposition. It is all a family affair. Abali mu government era be opposition. Gwasanga wakalulu nga the father ali mu kuvuganya mutabani we. Jeno Muhoozi opposition. Bano bakyatufuga emyaka 3 nze babulira. Munwere bunwezi bakyatufuga. Bano sajja bagezi. Naye omuntu ne mugula Gomez mwe ba Lubongo ya. Ate Lubongo ya naga ojja kudduka gwe. Nagamba ojja kuddukira mu helicopter ngensema z'okutegeera tuli mu fere. President Museveni teyakuwerera gwe David Lewis Lubongo ya Secretary General NUP. Kuva Kanyalyeru nga government yekuwerera. Kati Lubongo yajja kati ati habulwa. Namwe mukozeseko ku bwongo mulabe. Oli popoini bamukozesa bukoza kufuna sente. Bono twali bya bufuzi bye bazanya. They are all masqueraders just bagala sente. No position ya wabo osanga mu state house nga bambadde Gomez mutaddeko ne lipstick. Omuntu ajja kugwa ku madala ga state house amenyeke ezenkondo basajja mweze mwambala mmwe. Omuntu no yambala enkondo. Wali wawo omukazi abaguza Gomez kugalira yakedi. Zonna muziguze muzimazeewo. Nze naye nina bakazi teri bantu basinga kwambala Gomez nga babaka ba opposition. Mugenda okulaba omuntu ayingira state house ataddeko uyevu. N'ogamba yi entumbu eno nga ya kisajja agenze wa mukulu. Ku accountability. Segirinya ba mutabati. Sinteseganya. President Museveni yabagamba mu Uganda ne bwozi ne sawa 24. Ngena ale muteyagadde tekisoboka. President Museveni ye mulamuzi, ye parliament.
wano bagaba na lebona mukaza mu parliament ya mugoba kati labe kyabadde Masaka Moze nale mu yagwa labe kyabadde Masaka president jati tenti zajjudde Moze simanya Museveni bamukowa simanya abantu bamukoye simanya president Museveni abaganda bamukoye labe kyabadde Masaka tebaze tyo muganda nze nava ku gwanga lino nendi yesonywa kwa nalinja kufira mu byobufuzi byestamanyi ngoloza abasajja bavuganya president Museveni kube banonya sente wano mu Uganda buli omu anonya sente buli omu anonya kuba bulungi eggwanga lino telinatuka kujjako mukulembeze omanyi mwe social media ebalimbi okola bu video nofuna emitwalo 3 noloza anti government egenda gwa ku mitwalo 3 ngate basinga okola video bebweru wano sebo okujjako government wetaaga abanaddiini bebasookerwako wetaaga Kibuli wetaaga Lubaga we wali abalonzi wano okujjako government wetaaga eddiini teri nsi gye bajjako government nga banaddiini tebaliimu jembuulireyo ojja wano nkuwe sente. The chief mobilizers of change are religious leaders. Gende Congo olaba abakatuliki we bakuba emmundu gwe Congo faza ajja okusumba emmisa n'emmundu n'agolodi talina gy'alaga adda Roma ebikozanya ne Catholic Church gwe goloza mbu abakatuliki bwe bagamba Katonda abeere nammwe mbu naawe abeere naawe mbu bikole Congo Congo Catholic Church ekuba emmundu olabikosa Nsekedi baani abamuteekako Mbale abeyo mulokola afuga Congo awe wali esente Catholic Church zezimu ku institution ezifuga ensi yonna erina abagobereze weze billion ne sente kati mu nsi nga abanaddiini tebaagala kujjako mukulembeze ne bw'olikola otya era tavaako baamini biki ebyabaleetera obuzibu kutta luumu Archbishop luumu kasita yamukwatako Amini yalina okutema America neteekawo inquiry kyekyase luumu ensi zonna zitya banaddiini ne kati abanaddiini ba Uganda bapasita bakuumwa amagye wano bapasita bakuumwa amagye balinga bakola mu yiso TNC pasita akugamba the road with you nga piste muli mu nsawo Uganda we are a military government. I look at you member sekerera wano Uganda yensi yokanga pasita aine mundu mu nsawo nenga ganti the road is with you wana abasamize bayine mundu nga mukazi nenga akuumwa amagye mbu musamize lubale ki jajja godi ali luddawo kwa mu busamize tulina bamwe ya n'omulalu nezije tubera n'eddungu God jajja gani nga simulirangako wana basamize bakuumwa amagye TNS President Museveni yategeera ekintu kimu. Who are the chief mobilizers of change? Religious leaders. Kuba abantu gye balaga ensi bagifugira ku mindset. Abantu bera ne bapastor nga bagamba abantu mbobwavu obuliwo Katonda yabuleese. The role of pastors mulijimu yonna kugamba gwe muna Uganda kujja mu kirinti government yeremeddwa bakuteeke mu nti Katonda ya mbo setani yabireese. Government zo neziremeddwa okukolerera abantu bazo zifuna abanaddiini ba brainwashing abantu bage nti setani ye mubi. Era kati mu Uganda abantu abasiga baga setani obwavu setani ye yabuleese. Abantu ne babeera mu kusaba kati abantu abasaba bajjeko bati omukulembeze because they have omukulembeze okuvaako ensi ebeeweddemu hope. When people lose hope they remove a leader, but in this country abapasita bakugamba mbusaba nnyo Katonda ajja kuwa sente. Yesu nga teyajja nazo
okuva mu ggulu. If God was the one who was giving us money, why didn't Jesus come with money? Simple logic. Logic. Nti Yesu yandize n'ebisawo bya sente teyajja nabyo. Kati gongamba otya mbu Katonda mbuntulawo mbwampe sente azikubirewa. As when Moses azindete, you have to work. If you don't work, you don't get money. That it is as simple as like that. Ebye sente tebirimu bajjajja. Nebo samira jajja simanja bamwiyana. Kirona misananga tokola era tezijja kujja. Kati bamwiyana nazireta. But our society is gullible. Bakyatufugira mu bintu bya colonialism mindset. Kati olizo gena mu America no bagamba basabe mbu Jesus mbu anabawa sente baseka busesi. Chorange China dini bajigoba China yategeera nti ebintu ebisizo okuzza ensi emabega dini China okusanga ng'osoma Bible gwe osoma byabwe Catholic Church ye China erimu abakatuliki obukadde 5 Communist Party ye China yebafuga Papa tafuga China bategeera ensi moyito gifuga kati mwabene yopi bwe mubate muyina ba mobilizer bakubano ba mobilizer mbujeno simanya bijirwa kati bijirwa ina abantu bameka gena ne ku kyalo gye bamuzala bamukowa kowadde. You must have religious leaders to change power. That's one. If you don't have abo be bayina abantu. Neno uli omutulaga nti government eddako mbwe ejabba wa sente. Nze can authoritatively tell you Genomozi yaddako wano. Ye president owe 10. Nze Tamale sirimba. Ate soogera bino kubanga Genomozi ampa sente. By the contrary to what you think. Nze nasigala kwogera mazima. Because I know the truth will set me free. Omugenzi Isma yakola video nga tezikola sense. Kati manyi muddeyo ne muziwuliriza. Nange video zino zenkola abali bawo baliddeyo ne baziwuliriza si zammwe. The next president of the Republic of Uganda ye Genomozi. Ye president we 10. Mbabuulira mugane mukabe, that is the truth. There are indicators ezirago mukulembeze bino byonna biri mu Uganda bikulaga succession. Wabeerawo obubonero bw'otunulya noga nti naye bino si birooto bya ddala. Teri muntu agenda mu kifo nga bajjeno bamukubira saluti buli wamu noga nti ekyo Genomozi buli watuuka bonna bajjeno babeerawo saluti ne zivuga. Oyo si wa bulijjo, oyo taba wa bulijjo. Mbulirayo omulala mu government wano ame kamanda mwennyini Geno Mbaddi asobola ogenda ku mukolo ne wabaawo bajjeno babiri. Genomozi buli watuuka bonna baagala ababuuze. Goza Gasiya mwirire ne President Museveni bwe yali akwata obuyinza mu 86 waliwo abaga Museveni talifuga anti muli bweru mwebasi. Waliwo obubonero bwolabirako nogana nayo something is wrong. Kati gwa wakana mpayo mu family yo agenda ofuga tutandikirawo leta sengaawo gwa wakana wanagati bisoboka mpa kitaawo wano tumudiscussingeko. Bwe muba mwasoma kusima kabuli nga bakitamwe babazi simanya bakola ku bucha sigala mu ebyo bine byofuzi soko bireke kwa bijja kulumya omutwe osigale nga lumbuye mu katoye ettake. Nze bino amagezi kuwagabuwa. Bob Wine cannot be president of this country. That's a lie.
Bob Wine nebwa aba Bob Wine afuse president tasobola kumalako nako bbiri nga tebannamu kubasasi. Genda obuze kyatuuke Egypt ku Sadati bamukuba amasasi ng'alambula ennyiriri. President wa Egypt Sadati yakubwa amasasi ng'alambula ennyiriri z'amagye. Nno yasaamirira. Eyo entebe tebagizanyiramu muzanyire ku birala. Entebe y'obwa president gwe. Bob Wine can't be a president. Era ye Bob Wine akimanyi opposition leader. Era wajokoma ku opposition leader. Net a president. President Museveni okuvaako milioni 10 ez'abana Uganda zifa. Gwe nno yasaamirira. Genda obuze ekyali e Rwanda. Nga byalimaana afudde. Gomanyi gwe family gwe zirya gwe ku Museveni. Family ziwere obukadde obwo bulya ku president. Kati abo babinyaabo bakutta. Era obulwanisa omukulembeze tatta abamwetoolodde abamulyako bazibu. Buza Pastor Mondo sibe bamudduse ebweru. Pastor Mondo tali mu buwaŋŋanguse. Awoza simanya nakola training y'amagye. Gwebera mu line yimirira mu kkubo we bayita. It's a killing machine. Gwe you standing there we I can promise you one thing, so help me God, ojja kutegeera kye nkugamba gwe. Nze nalaba wano mu kwekalakasa mu November omwaka ogwedde nga bakuba abantu amasasi standing in the way. Gwe bino byonna ebya Museveni aveeko byogerere ebbali. Gwe yimiriramu mu kkubo. Oba olaba Bob Wine aliyimiriramu. Taliyo magere. Bob Wine akola okwekalakasa. Wana sijja bakuba Yasini Kawuma amasasi ensi n'etambula. Ne batta gundi Franka bodyguard wa Bob Wine eggwanga lyayimirira. Olaba omuzira Isma ali mu ttaka ensi eyo nze nava ku nsi. Manyi muddeyo ne mwerimba. Nze we banzita Abamerika bajja. Olaba Abamerika tebazze kujjajja Ichuli. Gozito wachi. Nze gula mirambo. Goze bisaya betuli mu mbubiri nomo. These are not normal times. Kisana kyakwekwata bife gwanga liyingira change. Era mugenda kulaba ebintu ebyewunyisa bindi. Ensi yonna bw'eba ekyuka. Wabeerawo abagenda. Wabeerawo abafa. Wabeerawo abasigala. Yensi. When the world is changing, there are those who will go. And there are those who will stay. Goza bakaite bona President Museveni ng'awamba obuyinza bonna baamulaba abaaliwo. Kale n'olwekyo mwe bavubuka mmwe kambabuulire. Muvumu ebintu by'ekisiru bye mubeeramu ebyo ebyabalumbuki. Saapengepenga bataasoma. This is a fact. These are not normal times. Nziba jifugiza kifuba. Wanense kukaabira. Abantu ne bakaaba kiro na misana. N'engoma z'okukola ki? Mwe temwasoma ku change mmwe. Nvayo mwe bavubuka mmwe mbatunuulira ne mbasaasira. Nange bwe nalinga mmwe nga nkyali mu NUP nga ndowooza ensi nnyangu. Naye obukulembeze kintu kizibu nnyo mulimu n'okufa ggwe. Nali mmanyi nti ebintu bino byakukoma kufirya eddekiteeta. Ne bw'otunuulira politics is deep. Lumbuye lwaki yeekwese ettaka mu Katoyi? Lwaki ekigula gye takikolera wano? Naye akimanyi kyenjogera. Penge nga taddanga. Muli eyo mwekwese. Oli mu Katoyi ettaka gy'oyogerera eby'ekisiru. Mbu drone zange zaŋŋambye Museveni ali lubuto. Kene owulira ekisiru ekyo. Mbu drone zange zaŋŋambye mbu Jeno Muhoozi musimanyi afuuka emmese. Lumbuye byabeeramu. Ate Lumbuye nagana okuddamu okunkubira essimu.
Ngujombulira bisitole bye byekisiru. Gwe kicho manyi ku government eno gwe Lumbuye. To start lecturing me. Mbuduloni zo za Gambia. Tumbavu. Chitunange debe. Nga zigamba zityaze gate zinangamba. Oyina duloni Chilumbuye okujja kugatta ebibozi. Wano tugamba dda Museveni yafati kyapamire yafuga eggwanga. Nobika genosale. Lumbuye abantu bagwamu nti oli mufere. Tokyalina kipyera numbers zakendera. You can never keep people in waiting, in false hope. Bono nogamba Bobi Wine mbutagenda munasisinka Katikiro mbagenda mu obutwa ngate baabumuwa. N'abantu b'okukitebe Lumbuye bakoowa lwa propaganda bye bitali mu magezi. Gwa buli omwana omuyita mbega. Gundi mbega. Sibanyono mbega. Naye teweewa akonti oli mbega. Kati Lumbuye sibanyeko bakuwasete mu government. Chago gamba Lumbuye tokolera government kubeezaawo bantu ngo babulire byekisiru. Ne Bobi Wine mwennyini wakubeerako Bobi Wine simu ngande ku kitebe ne bagijjako. Nagiwa gundi sembogga agikwate. Mu security alert. Bobi Wine bagenda kutta kebera wansi w'emmotoka nga waliyo poti. Wano Lumbuye yagana ko bakadamu okwambala kondomu ne bafuna embuto. Sibye bibabonya mu kalulu. Museveni mbu yataddemu mbukondomu mbu yazitaddemu obutwa. Kali luli ekisiru ekyo. Nebikadama nabyo ne bijja. Yes teacher. Yes our teacher. That is true. Yes teacher. Yes our man. Tebirowooza. Omuntu agana atyo okwambala kondomu. Mbukondomu bu Museveni mbu yazitaddemu obutwa mbutemuzambala bafuna embuto bonna. Kati bilioko bikaaba banne mututaase abalabu batuli bubi Lumbuye yabibaleetera. Kadame eyakkiriza okwambala kondomu talina lubuto. Mwene mukomye wano lwa mbuto. Nenga byonna byava ku ticha wammwe Lumbuye. Kirina omutwe. Mbu yes teacher. Bagenda ne batekayo. Charge your phones. Teacher Lumbuye is coming. Nuzo bage ntagingira gwe Lumbuye otaginga ni gwanya ino obudde bwano. Hani golimba. Limba bubasiru banno be mubeera nabo mu butoye take. Mbu Museveni agenda kuvaako. Siba mama asasini abantu bakoye ebyo ebibozi byo Lumbuye. Oyiyiza propaganda abantu ne bamukoowa. Ne Bobi Wine mwennyini mukama otabikiririzaamu. Lumbuye wajja kutabula Buganda na nope. Ekyo Bobi Wine akimanyi. Tugaita kimanyi. Misoni ya Fred Kajubi Lumbuye kutabuleni yopi na Buganda. Oyo muvuga je kimusasuza. Oli ye penge tategira na mwesonyiwa. Kati penge checha bade kiganti ogenda kusindika basajja mevule bamusiyage. Penge checha bade kigamba mu basajja mevule ogenda musindikira ekisajja kimusiyage ku faamu ye. Mukimuteke ye empumumpo. Penge yaganye ebintu by'obusiyazi. Bikusanyulira ddala. Buli ate basajja mevule penge olabika omwagala. Kwa guno gwakubiri ng'omwewerera. Ogwasooka oyo omuvubuka penge yagamba. Mu basajja mevule nnyina musi yaga. Penge gwe kennyini. Kati era wakizeemu. Omusajja omwagaza ati. Ne ku faamu gy'abeera. Okisegeera era penge omanyi. Penge bajja batuga nti omusajja kiki kyoyagaza basajja mevule penge. Guno gwakusatu nga penge yewerera basajja mevule musiyaga. Era ekyo kyo penge ekikwegenderezaako. Era ne basajja mevule weerinde yambala ettundubaali. Oyo penge azze yeegomba basajja mevule. Kane gwe nja kusiyagira ku faamu. Era penge wano namuga penge kulirinye Uganda gwe. N'obwo obubi nabwo obwago olubege. Penge yasanyuka. Nakubira.
nangamba lasta tukikole ddi penge gwe tolitegerekeka leka wayingiramu emize emibi niga buli kiseera batugamba mbobeera weewerera basajja mivule anko basajja mivule fune tundubaale gy'oba oyambala kwa penge oyo ayinza okusirikira ekisajja malirize tebe kano mukansaliremu kano kenzirako okugira mukasalemu anti olwo maliriza mukasalemu kampere mukulu wange Hamu Amisi Hamu y'omu ku bagagga mu Uganda mpulirayo ebibuuzi bingi mbu Hamu mbwe sente za gavumenti naawe genda bakuwe Hamu yaloopa Diamond Trust Bank olw'okuba nti yali ajjako sente ku akawunti ye ya exercisinga rights ze ng'omuna Uganda naye gavumenti eno kyengisaba mulekerawo okutiitibya abagwira twetaaga banka eyaffe nga bannayuganda buli wookwata ku mugwira wano gavumenti ate mu kifo ky'okuprotectinga omunnansi baprotectinga nnyo abagwira era tekikwewunyiza nti mwami Kalugire mukoddomi wa pulezidenti ate yawagira Diamond Trust Bank Hamu waba yabbibwa nga waliwo okwemulugunyakwe ng'omunnayuganda ng'ate ayise mu mateeka lwaki taweebwa mukisa lwaki tutiibizza nnyo abagwira kigira ne tutiitibya abagwira tetulina banka zaffe banking system etagala kino kitta nnyo abagagga kubanga interest bw'ogenda mu ezo banka z'abagwira ne weewula sente bakuweera ku interest y'amaanyi lwaki temukkiriza ne tukola banka eyaffe nga bannansi twasentinale yokka kati gye tulina nga bannansi nene oyinza ogisanga basiyahudi abamu si baffe wano so esaaziweze so ketusabe nnyo nti judiciary ku luno munaasala ku bituufu netulema okulaba nti bainvesita baffe wano banyigirizibwa Hamu employinga abantu emitwalo egiwera 3 is the heart of the economy ebizimbe bye bitudde wali mu kinyusi kya informal sector ate mugende mu kyankalanye kati olwo tuba tuzimba ggwanga oba eggwanga tuba tuliwaayo mu imperialism so tulina okukola capacity ezaffe tulina okubeera n'abagagga abaffe ensi zonna ziprotectinga abagagga baazo omugwira ajja wano okukola magoba sosuubira nti kyandibadde kya bugunjufu nnyo luyale okulaba nti abagwira bano tubatiitibya nnyo okusinga bainvesita ki abaffe Hamu economy kwetudde Hamu kati yeyasigalawo ng'omugagga omuto Hamu akoledde azimbye ebintu ebireeta sente mu economy sigira Hamu mugagga nnyo kyanaba lumugamba ekisaawe ekyamulema gwamu omumanyi Amisi goyogerako omumanyi gwe biliyoni 5.9 oboozannya naye oyo ye mugagga gwe manyi va mu bino bye mwerimba mbundi mugagga bugagga bwa bupimedde kuki ize kyobulanga ndaba abantu neseka nga tonnaba nakwogera nti oli mugagga sooka olabe Hamu nze ye mugagga gwe manyi asibulula abakatuliki asibulula abasiraamu Hamu asibulula abalokole ye mugagga yekka obwongo Hamu bwalowolezaako Hamu obwongo bwalo mindset byeno osome ekitabo ki I got to build which is a mindset based on reasoning and reality nze singa bwana ina Hamu musanvu president msaizi yata kyabona abona ni azimbi agro processing ebitu byonna kati kubiteekako added value Hamu kyakoze eyo agro processing Hamu gyazimbi egenda kyusa economy to additional value sigera nti amata tusobola okukolamu ebintu bingi amaliba lwaki tugulenga Italy ng'ate amaliba gali wano Uganda ina buli fruit emyenge tujijja wine zituzijja France ebyamu byayagala okyusa lwaki ogenda n'ogula omusipi mu America nga wano batwala amaliba gafaate ne babituguza added value Hamu kyaliko agro processing yagenda nawa speech bo bawalabu wano yatambula ne president
n'abawalabu ne bagaa nti mu butuufu mu Africa youngest Dangote sente zaamu si zakwogerera siza ng'ez'abalala manyimu abasinga obungi sente zammwe za live Junior ndi mugagga n'omugawo yina kizimbe ki ati kakati fuula baffe ebyaffe kakati ate obeera otya omugagga nga toyina asset fe abaasoma kamasi obaye abagagga basinga sente zammwe za live n'omugamba naye kakati sebo oyina bizinensi ki kawana abagagga tumanyi bamandera omusajja alina city oil alina city tires kigere wemu bitu oma byolabako kati ekibuga kyonna kijjudde bizimbe bya hamu segere kati nze abagagga mbamanyi so twawula abagagga ba live n'abagagga baddala otuuka mu ofisi ya Messi n'olaba nti esente weeri naye si byakwetooloola nze hamu bannange nzanya nze sirabangako mugagga nga hamu mu ddakiika 2 era fulufiga yeebaze nnyo hamu bambi hamu tukwebaza okutulabirira ku fulufiga singa wali tomulabiridde yanditufuukidde ekirala naye ke tusabe nnyo agro processing plant eggwe azimbye ekiga eyo yonna ennyumba za kusulamu mulaba abasajja abayina essente abayina ebirowoozo hamu otuula naye for 1 hour n'otegeera ideas akubuulira ekonome naga Junior sente teziri eyo ku Parliamentary Avenue gye mutuula sente ziri wano omusajja alina pulaani z'ebizimbe byagenda okuzimba naye amulwaki tebakuwa obwa minisita bwa trade ekyo nakyo ne tukimala President Museveni jajja teyabulwa nakigamba ne Genosale ne mugati hamu mumuwa obwa minisita bwa trade alijulatinge kamagezi alina mangi hamu ne bw'omuggyako obugagga bw'ayina era agaggawala to be rich is a mindset. To be rich is a mindset. Junior oli mukuba luseke ate hamu muganda wange kati ate mukuba anti oluseke kati bwe soogerere bya family yange nayogerera bya Bobo Wine. Ham is my brother. Kati bwe soogerere bya family yange kati njogerere bya mwe kati ndi ku family issues. Idaivu yawedde dda. Owaddamanyi nti ndi mukwogerera mugagga anjogera kwamu mukulu wange. Kanjogera byakola. Kigira kuteeka carded value. So omusango gwa Diamond Trust Bank twagala government eveyo mu bwerufu protecting ba investor baffe bwe muba mwajja sente ku account eza hamu mwame mwakola ensobi. Yes, that was a mistake. Hamu ina ba accountant mwazijja ko muloza taategeere. In fact, Jam is richer than that bank. Mind you, I'm going to sing a bank. Yana mo wombi chikumi meka. Na yale wana sente zoga no lyanga no lusosulukuko umusajja ino wombi chikumi. Mmoto jogera ku mitwale 5 eja Uganda. Junior nkyakubira abagagga bamabale endulu. Junior kankugulira echupa ya Johnson. Sekyali level za Johnson. So emusirweki ne penge njagala twawula abagagga b'okulayivu n'abagagga bayina asset. Nze nalambula ennyumba ya Hamu nagweddalu. Teri nyumba mu Uganda esinga ya Hamu. Amisa ine nyumba. Ne mugamba kakati mukulu wange. Mu butuufu abasirikale yokka gye basula. Nali njagala gye mba nsula. Nziba ndabye abagagga ndabye sente Amisa ali mu kiti kiki atayambala white naye munaga Junior ndi mugagga n'omugagga ali mu mwanyi. Junior kakati boli udinda ko season yeno
emwanyi zimala okulaakulamu nkuwe n'olira bujuwanga kasasiro kende mulimbe bannammwe olina sente ziri waggwe n'omugaa kati kale olina sente tutambule mu kibuga ndaga asetiyo talinamu wadde toyi mbo balinda kubba bawalabu simanya baddiira mu golodi mbo batwala golodi omulamu n'omutuufu mbo kati omwalabu mbo ne bamuwa omufu ne balinnya ne badda. Which business is that? Sajja ina maduka 10. Not olaba abanako mbo amusete yazijja mu government kale n'owulira taata w'omumanyi taata waffe Sega w'omumanyi oba wava mu family enjavu kola nnyo mabayiza esi buli omuntu alina okubonaabona manye kyezibaona Uganda kyemuyina nze ndaba abavubuka batonga bavuga mamotoka ag'ebbeeyi sooka obuuze taata we yaani before you come to conclusions. Genda kwa Akashi olaba abavubuka myaka gyange avuga latest Benz Mercedes Benz Maybach goza bakola mu ministry nga fete bafuna millioni emu. Their fathers worked for them. Sigira omwana n'omubuuza wamma okolawa naye nze sikola amwe shareholder kati yawula waaka ne shareholder omanyi temwasoma ekigamba nti sente za gavumenti kwa temwasoma kamasi shareholder ndiye waaka at two different fees. Mu Uganda aliwo abantu nga tebakola nga balinda magoba ga makampani nga kasita company etuula every month nga bamugirako ezenga shareholder oyo ojja musanga wakanga yebase. In fact, most of the people ababeera mu mabaala mu Uganda they are shareholders in companies. Banu omwenge Monday to Monday kati gwe obusiru otunda maji ng'otandika abo babba gavumenti abo gavumenti state yezibawa so President Museveni yazibawa people shareholders kati daba Katatumba Angela Katatumba John Namusanze mubala mu mezu she's drinking because she's a shareholder in companies kati duana nyobere shareholder takola nikati bwonadda mu byekirogo abamu yibagaga babigambo nina kampani etunda amayirungi nawe oyagala tujjembo tukwogereko biki byokoledde eggwanga to deserve talkability. Nze sikyali kubagagga batunda mayirungi sikyali mu bagagga oli Bulaaya ne byokola sibimanyi kati nkuwaana entya banansibira na bwereere Interpol mbugo wali spokesperson wono mutunda bumasu oli eyo tunda bumasu junior ampisaawo I have credibility njogera ku bintu byemmanyi if you were rich show me your just sent kyakudda mu story za sipapa tuwano twalyanga sente za sipapa nga sibanyi gyazijja. I would not do that mistake again. Ndaba sipapa aleta mamotoka mapya sibanja just sent mubuuza sipapa okolawa sipapa yali takola talina wadde ekizimbe mu kibuga bakukwatira wamma ne mu ebyo katono bankwatire mu bintu bya sipapa si kyaddamu kuwaana bagagga nga simanyi gy'okola. Declare what you do, I will support you. Naba mumuli ba Illuminati sente ozijja Ghana mu buyanja ozanyenze bweru for business trip oli Nigeria oli mu nyanja ogenze wo for coach kujjayo sente abamu mwagwa naye mwalemerako oli mugagga oli wagwa ati nkuwaana entya nayevedde mu bintu bya sipapa kuyimba bagagga poliisi embuuza sipapa mugaggawa mpayo bizinesi yemu ng'owa poliisi yabimbuuza ng'amanyiyo neemu naye kati mwana wange sirika ojja kufiira mu byotamanyi. I kept quiet. Bagambo yabba mu China simanya yabba mu China
tebamuleta ku kooti omuchina so mutusasire obutatusuula mu bizibu abagagga abali eyo nga mwabayita abagagga declare what you do naffe abakwogerera tutegeere Zali ye mumanya ayina amasomero at least Zali ayino she has schools Donizera ali Las Vegas oyo baya ali musirikali ali ku pension Donizera abera mu American barracks mbu bamuwembwa mbu abasirikale ba America kana akabwake ke bamuwa kadiyo nali sibaiti kambega ka America Donizera buli wabera satellite za America ziba zimulaba Donizera yatambulanga mu COVID nga bwasanga abamajja balaga kadi yabba ne bamugulira don't joke with her she's not an ordinary person Donizera just wakuba nugu yebaluma abamu mugezezzaako ebulayo okufumbirwa abamajje mu kufumbirwa babusaali gwa America bawo nafa ne bakuba amasasi goma nche kitegeeza yonna mwandu wa America omulala inako sente ebweru mama Kaliro sibayanda mandaku ne mama Kaliro mwekyawa eno nanda mandaku naye afumbye baba botagala kola babeera Nezalandi nga bebasa nawulira mama Kaliro nanda mandaku beekyawa anti mama Kaliro yali awasiza nda mandaku ane nange bampasaako naye obufumbo oyoza ebintu n'okoowa nze Junior nayoza bintu je nali nfumbiddwa siriddamu kufumbirwa era ndamaniddaku musaasira nerabadaba yoza ebintu simanya labirira abaana siba abaana pampa bibuuze nze Junior nafumba omuntu nobeerawo ng'oli musajja siriddamu kufumbirwa serekiddira era kati andamaniddaku twakuleka mu bufumbo emusirwi kyakoze buli kimu naye ebyokufumbirwa yabigaana omuntu nosimula ennyumba ate abo abakazi nga bamaama Kalira abo abalina essente bamanyira we amayisi buli kimu akibuuza gwe mukaba nange obufumbo bwe najjamu sika bufumbo kanzireyo ewaffe nze nafumba mali oba gaali abiri naye nabivaamu olaba ne gulunedi yabivaamu ebintu by'okufumbirwa gulunedi yabita yaddayo kuba music okuva kiri ekikazi bwe kyamutwala ku polisi tiyabba iPhone don't joke with okufumbirwa kubuuze nze nabonaabonera mu bufumbo bankuba era kati omukazi najja nange nti Junior njagala kufumbirwa nkutwalirawo ku polisi nasimula ennyumba nze nawaata obummonde nasaaniika emmere ane tetufa kuddayo kukola gyemirembe kati gye tuliko ate abakazi bakuba omukazi yakuteekamu sente ze gwe ne weesiriwaza sikyaddamu kubwa bye nakubwako bimala ono Tasha yankuba ng'ensi yonna eraba Tasha nankuba nankasukira ebintu ebweru olwo amaze okubira keizi gwe wantama kati kyekyali kikuleetesa kamera nga bankasukira ebintu ebweru Kasuku yenga teyajja musajja watu kyobulanze Kasuku mwagala nnyo bambi Kasuku if you are his friend akubeererawo Kasuku yangamba Junior bankubidde bakukasukidde ndawe ebweru n'engatto nesijja kujja kikeizi kyadduka namwe abasipaka TV gwe Katamale tewasimba wali emmotoka ngo olinze nsitule ebintu obikwate nze kyobalanga mwantama muli ba hypocrites yes bankasukidde ebintu ebiruka kyekyayi kikuleetesa kamera awo okwate ki nje Tamale muna okulimba kwa nnema era nasenguka babikasuka na kiro omukazi nangamba Tamale nkukoye nenzijjamu ebyange ebyanguwa n'ennyenda mpaka bwe nafuna ki bwe nafuna ewange nze banesiriddamu kufumbirwa
era banekivulanga njagala nnyo Isma nze nakokolange wa Isma ku munaana ogw'ekiro ne mugamba jjajja ggulawo omukazi angobye ipa ne Isma mukama omwoyo gwagulamu ze mirembe Isma wanjagalanga Isma nangamba muzukulu wange jangu weebake nga namukadde Isma yanjalira mu ddiiro kwembijjukira bambi nkaaba tuvulanga Isma yannuma mbeerawo n'enkaaba yankolera ebintu bingi omukadde oyo Isma yonna gy'oli kyensimanyi kyendi kusasula nenzijja ku munaana ogw'ekiro namukadde bambi naggulawo nga womanyi empewo y'ekiro eyisa bubi abakadde Isma yanziguliranga ng'omukazi afuuse ekizibu nze Tamale kambabuulire mmwe nga ate ze siddamu kuwagala bakazi balina baana omwana yakabanga nina omukyusa pampa banne nabonaabona nera omukazi era amala era nangoba abakazi bune tebazannya era nze nsaasira abavubuka abakyafumbirwa tebirimu kalungi ninga nti owange kakati Junior kasuku nangana Junior ng'ofumbiddwa ekimala owange kambivemu of course era binyuma ebyokufumbirwa kuba kakati kale kakeya ko kafuna kitegeera naddala ebyo ebikazikazi ebyo ebikadde kadde naye maama olina obisalirako apo byagala keya olina omunyega omugongo kitegeera baana mmwe mundeke nze bye nayitamu temuli biyitamu so kyovulanga muneetwawummula netugewo wange katuddeyo tukole ngera nkubira gulunedi nemuga gulunedi mpaka obukodyo abakazi obakwata otya naga mutwale mu swimming pool nze obukodyo obusibe obunyina bujjanga wa gulunedi oyo gulunedi ofiiso ko omuzannyo guno ogw'okkuula abakazi yali yagusookamu naye mbagamba banne mujje tukole ekibiina ffenna abaafumbirwa baddaagalaasi baani tebajja bano abaana kambaleke nono omuvubuka yafumbirwa Siragasumba ani oyo omuyimbi kwa Siragasumba ye musajja omuvubuka ne yafumbirwa bufumbirwa wamma Vikisoni ne yafumbirwa bufumbirwa Labadaba yaluddemu Daagalaasi Lwanga neera after 5 eyo ne NBS nabo babaana nabo bafumbiddwa abo abaana bammase nawuli waliwo n'oyo DJ Mase mbu waliwo kinkuba kyeyekyampangisa apartment ku Kalameero Keizi naye agezezzaako okufumbirwa naye amutwala yabula ne mugaa Keizi lwaki teweekwata baakadaama mbu bamukyawa lwa lugambo abantu bafumbiddwa wano era si kipya nembagamba tukole sako Richman sibanya Richman nembagamba tukole sako tugende wa President Museveni atuwe sente tebajja ayambe boy charity naga Junior yagala kutubba era Junior sete ojja kuzijjayo ozirye nze nenyende wajja no sale nampa ngaye bana yagala banajja kati mbo Richman mbo yafumbirwa Siragasumba Siragasumba hizo mufumbirwa oyinza muwasa Shakibu ne namuyita Shakibu mukwano gwange nnyo lutaaya bawazali namuga Shakibu jango tuwe ku magezi osobodde otya okubeera n'omukazi nga Zali teyajja naddamu mu kubirambwe ali bize banji awo era banji just wamalo abantu wamma kuba nti beekazaakaza ninze ndaba ati munete kiri mu sitaani segera oba wafumbirwa jangu otubuulire naffe tuyige so sijja kusukkawo wano naye nga abavubuka abakyafumbirwa entanda gye mbasibirira ebintu si byangu samisami ye ebyokufumbirwa bambi byamulema oli muganda we gwe baatwala
Muganda woli sami ye bamutwala kikazi kiri awo kiri mu America kikola mu Red Cross sami ye nasigala na sami Dubai eyo otunda ki atukulaba otambula tobanga weetunda manya abana kati bafuuka commodity so byebyo bambye biri mu celebrity ze musibi yangu nenga bambye abakyafumbirwa nza association nkyagina tusobola ogende wa genocide n'atuwa sente tusobola n'okugituuma Young Boys Married Association naffe netulwanirira eddembe lyaffe ne batuteeramu akasente ng'abafumbiddwa abakazi sikize mana sikyaba mbuzibu kasita oba wamanga ojjayo wamma akasente kisege ekonomi yatabuka bana ekonomi wamma yatabuka abantu baavu gwa bayimbi bandimazaawo ku Sereni hotel kwa buli omba mu emitwalo 5 bwempulira kye kibabeezezaawo mbu bali mu association bali mu kufuna kasente fulufiga bali bamugobye yakola olutalo naye ataana agakwateko engeri abangi balwanira emitwalo 5 mbuje bafuna buli lunaku kye kibabeezezaawo ku Sereni hotel ya mukyala wa General obadde abayimbi abayimbi mbu bamitingira bwerere Sheba alekeyo byalina okukola mbu ajja atuulaawo sole amajega feba kamalirize banne banne sawa ziisemu ninajendaga amajega feba galumbye ba Al-Shabaab e Somalia kyannaku nnyo ne tufiirwa aba UPDF n'abamu ne babawamba annange tekirabika naye amajega feba Al-Shabaab bagakubye nkambi yaffe bagirumbye ba Al-Shabaab naffe tujja balumba bintu byakwerumba nenga kitalo nnyo nsaasira nnyo famire z'abasirikale abo abafiiridde nga Al-Shabaab erumbye amagye gaffe Somalia kitalo nnyo kitalo ddala ne be baawambye nabo ketubasaasire naffe tunaabalumba ate gwe baggayo kulumba kwa sayidi emu ke batulumbe nga naffe bwe tulumba njajja teyabulwa gwe mmanyi ajja kuba ekitundu kya Mogadishu abalasha bamuwa ennyonyi ennwanyi zisikoyi 27 baba abalasha bali muzimbira erikopita Al-Shabaab kanaabajjuutuka mpozi President Museveni agamba ati anti bakutte mu kabina k'empologoma ke bakirabe engeri gye batulumbye ne batutta Uganda erumbika nga basembayo girumba aba ADF bali wakati sajja oyo nno naye yategeera ebyentalo bannange President Museveni agenda nayambala ekyambalo kye ekyamagye zonna ennyota nga myufu bweziti noga bannange amawanga ga East Africa gamutya bamanyi byayina aba North Korea n'aba China bamuyambye nnyo so nga toli ku front line boss so kankome wano bannange nina gyendaga ngenda neekaye Wisdom mutabani w'omulalo tulina we tulaga nenga climax kyekifo kyokka kiri awo Makindi walungi wali ebyana bisava so sobola okuyitawo parking weeri ekitegeera so climax Makindi awo we tubeera neekaye Wisdom mutabani w'omulalo n'abalala era wendaga ngenda kuwuga taata wange yankolerera bijja bigereke kubanga era neyajje nomwozi nayo tujja gibaamu abakolima mukolime ensi etuula ku bikolimo abaki okufanako gyekuli omugenzi yagenda kale ffe abaasigala tweyagale omuntu weeyagaleko gendako mu bifo kyakale ensi nyimpi banemweyagale laavu wanaanaaza muve mu kusiga obukyayi bw'oba munno omusobeza mugamba amusole ensi etambule muve mu masabu nze mwansindikira dda amayembe fulufiga yansindikira dda amayembe n'eddagala ku geeti yange imbonsiraane nakangubya abirayo nga ndaba